Abasiraamu bakungaanidde mu bimuli bya Bulange okusiibulula Obwakabaka. Omukolo guno gwetabiddwako Omulangira David Kintu Wasajja, baminisita ba Kabaka kw'ossa abantu abalala. Wanakulira ddawa ku kasozi Kibuli Sheikh Yahaya Kiweewa yakulembeddemu okubuulira n'akubiriza Abasiraamu okunywerera ku nnyingo z'Obusiraamu. Mwezi gwa Ramadhaani guno Allah Jalla Jalaaluhu yagutuwa ng'ekigendererwa ekikulu ekirimu si kulumwa ya njala na nnyonta. Era abantu bangi abagenda okuvaamu ng'afunyeemu njala na nnyonta. Omulamwa gwa leero gutambulidde ku baami okuba abasaale okutaasa abaana abawala akawuka ka mukenenya. Sheikh Kiweewa wano wasinzidde n'akubiriza abaagalana okuba abeesigwa eri bannaabwe. Kubanga Katonda bwe yali atugamba nti wala takrabu, temukola ki? Temusemberera. Katonda tetugaana kwenda, wabula yatugaa nti wala takrabu zina, temusembereranga obuki? Obwenzi. Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Muhammad Galabuzi asiimye Ssaabasajja okusoosowaza Obusiraamu. Twebaza omukwano gwe tulina eri Ssaabasajja Kabaka, kubanga buli nsonga ebeera wano kumpi tubeera ku mwanjo. Ono avumiridde ebikolwa eby'effujjo ebigenda mu maaso mu kiseera kino ekya Ramadan. Ebikolwa eby'empisa embi mu bijjawa. Twalibadde nga buli gyali eri munne, nga buli omu alina okusaasa munne. Omumyuka wa Katikkiro asooka Twaha Kaawaasa akubiriza Abasiraamu okwongera okusabira Kabaka olw'embeera gy'azayitamu. Abamu ku Basiraamu abeetabye ku mukolo guno beeyanziza Ssaabasajja okubalowoozaako. Buli ky'osaba Katonda akola ki? Akuwa. Mbasaba twongere edduwa. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ayongere okukuuma baffe. Mu ngeri y'emu Spark TV ne Dembe FM basiibuludde Abasiraamu ku muzikiti gwa Masigidi Salaam e Namuwongo mu division y'e Makindye. Twebaza aba Spark TV leero tusobodde okusibuluka nabo. Ekyo tusanyuse nnyo embeera egyo nga tubeera n'Abasiraamu bonna. Tuli essanyu ly'amaanyi nnyo kula tulina mmwe, kubanga gumu waffe gusoose okubalabako okubeerako naffe badde mbalaba ku TV. Ono y'omu ku kaweefube w'okuddiza Abasiraamu naddala omwezi guno gwa Ramadan. Nakula nga tukwatira mu jjama abantu bangi nnyo bali eyo ab'enjawulo nga tebasobola kufuna futaali oba tebasobola kufuna kyakulya wadde n'ekyokusibulukirako n'ekyo bakirungi kitya nti eryenvu oba amazzi oba kajuisi oba kawotameroni oba ennaanansi nga tasobola kifuna, naye ate bw'oba ozze wano ku masigidi aba asobola okukafuna inshallah. Kati naawe ali eyo tukugamba oba tukukubiriza enteekateeka eno yakugenda mu maaso okumalako ekisiibo kyonna. Enteekateeka eno ekyagenda buli muzikiti wonna, si wano wokka, n'emizikiti egy'enjawulo ejja kuba etuukayo. Entikko y'enteekateeka eno yakubeera ku muzikiti e Wakataayi Ziroobwe mu Luweero ku lunaku lwa Idi.